Brian White yatta oyo omuwala ne mukyala we. Nze sente za Brian White nazirya era mubala omu mu ba ex and I appreciate. Naye lwaki ngamba nti oyo omuwala baamusaddaaka? Nze Brian White olunaku lwe nasooka omulaba yagaana okunneebakako. N'antwala ew'omusamize we ku Bombo Road ne banya ebyavudde mu Hip Hop Music Awards byonna mbirina mu maaso awo. Ava Peace era nga kati ye asambira waggulu nga Janzi. Bad Black avuddeyo n'ayogera ebyama byonna ebyokusaddaaka ebya Brian White nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Taata wa Carol kati omugenzi naye akumbye kwerima yayagala bwenkanya eri omwana we eyafiira ewa Brian White. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nyingo okusabirako mwena abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bami Suvi Airport Pickup era nga tunoonera ddala abantu ku kisaawe so mukwano okwewala abafere bookinga Suvi Airport Pickup ngenda kubanga ate nkutuusa wonna wolaga ebintu bisobola okutuuka nga wamma birungi teri kibbiddwako. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko. Munange sigenda kuyisa era nga nkutandise n'omuyimbi Ava Peace ono nno nga wenjogerera yafunye awards 2 mu Hip Hop Music Awards. Ono nno nga award yasoose ya Female Artist of the Year ate ey'okubiri ya Breakthrough Artist of the Year. Naye munange kino nno kinyizizza abantu abamu bagambye era ffe tukimanyi nti Jeff Chiwa agula za awards si bigambo byange wabula nange mbijjeyo naye nga mwana muwala yasanyuse era gye byaggwekereza nga apafominze n'okupafominga munange teyakominoko naye yeebaza abantu bonna kale eyabamutuusizza kweri ekkula kubanga mukazi wattu alabika abadde takisuubira okusinzira ng'envuga gye babadde bamuvugamu eggaali. And I want to thank myself because I keep myself moving each and every day. Thank you so much, hi people. Thank you so much, and Chiwa. Thank you guys. Thanks to the avatars and everyone sitting here. Ava Peace nga tumwerekereza bwenti okuvuza ebutirevu paka ate wasindi ssanyu era nga oluyimba lwe yayimba ne Omega olwa See You Tonight. Munnange nno lwe luyimba olusinza okubeera olungi omwaka guno ogwa 2025. Kale mabegako awo Frank Kashumba avaayo n'agamba nti nze nsibawo ne ssente oluyimba lwa Cindy lwe lugenda okusinga omwaka guno. Naawe osobola okumpa endowoozayo mu comment section oba gwe olinayo oluyimba olulala lw'omanyi nga do Hip Hop Music Award yo emaze okulangirira nti See You Tonight erwo luyimba olusinze ate okukyaka omwaka guno naye era nga wetweyongerayo ewa Shiba Kalungi jjukira ono ye guno omwaka tabaddeewo kinene nnyo azidde mu gino emyezi egisembayo naye nga oluyimba lwe olwa Somebody munange vidiyo ye yeekutte omubabiro oba yenyweddemu vidiyo zonna akendo mu mwaka guno era ogwa 2025 ekitegeeza abikubeerawo mu ntandikwa ndowooza paka osanga munange awaadi zonna yalibadde nga azeetikkira ddala olengerazeewo kaseera katono ni naye era ku nnyimba 2-3 zakozera bamulangiridde. Kale munange bwe nkongerayo ewa Nando Love yayimba Kinawolovu oba ontambulira nga Kinawolovu akayimba bannaye nga kaatinka n'omwana omuto yakayiga okwogera ng'omusanga ageegenya Kinawolovu munange no lwe luyimba olusinze okugoyinga viral omwaka ogwa 2025. Kale yamma libadde essanyu jjereere awo gundi ono amwozayozeza era munange ne beebaza management yaabwe ne yeebaza manager Roger kale olw'omulimu ogwo gwabakoze. Munange bwe nkuzaako eno ewa President William Ruto ono nno nga President w'e Kenya omanyi mabegako awo omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'agamba nti Indian Ocean yaffe abeene Uganda
yaffe abene Uganda nyo naffe tulina okuba nga tugiinako excess abantu abamu bakikwata bubi ne bagamba era biki president ate leero obululu bumulemye kampiira ate kataze mu kuwakula ntalo naye nga munange ogenda obbinoonyerezaako nga bino ebintu omusajja ebintu byavaayo n'ayogera nga bituufu kati General Muhoozi yavaayo n'agamba nti awadde essaawa 8 ab'e Kenya nga batuddiza Indian Ocean yaffe munange ndo pulezidenti w'e Kenya yagambye nedda nze jjajja muzeeyi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nkusaamu ekitiibwa w'obanga ky'oyagala kikolebwe weekityo. But we are not there. We're just here in Naivasha, Naikuru. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekintu kye yayogera nno mukwano ekya Indian Ocean ye alaga nti ali serious ate nga takomye ku ekyo wabula video n'agamba but also the moon is for Uganda. Kale we tuline nga ye omupulezidenti w'e Kenya ensonga zino kyemaze okulaba azigonzezzaamu weewaawo abantu abasiga bavudeyo ne bagamba nti ayinza okuba nga atubika katambaala ku maaso naye ng'alina ekinene kyatupangira. Kale munange bwe tweyongerayo ewa Hajati Zula wamu ne Haji Ali Badiyali nyongero bajukiza nti abagaana ne olaba nga batapuse batya bali mu kwekuba beeyiwa musaayi bakoleki bataase butaasa naye gwe tuteekamu kigambo kyo kubanga essaawa zonna ogenda kusemba n'ebigambo byose oba sinakindi bikudde ku matama ate mulowooza Hajati Zula ne Haji Ali tebaddingana era emabega waiso weeks nga 2 Haji Ali yagenda n'atwalira Hajati Zula ebimuli ebirimu n'amutwalira ebirabo nga bingi weebiti jjukira fulufiga yavaayo n'alumya ono omukyala ng'agamba zino engoye Haji Ali yazingulidde gwe wasula omusajja nze namutegeeramu ekinyusi biki kumbe omusajja naye ayita ebbali n'akukuta n'addayo ew'omukyala Hajati Zula mbwera buno obudde bali bati togeya kale we tuli munange bwe tweyongerayo ewa Zaalida Bosirido nno avuddeyo n'atabukira abasajja abo bonna abajavuna abaana b'obuwala bagamba naye osanga omusajja myaka 5 naye ng'awuza ayinza saagala mukazi yazaalako saagala mukazi single mother bamenya abona obutemu batemu simanyi biki babeera n'empisa embi kyokka Zali avuddeyo n'agamba nti mmwe abagamba temwagala basingo maaza baani ababafuula basingo maaza nti nammwe kiri eyo kyewaana kigenze kwana kitambula kyagala kweraga mbu kyo kyekiriwo biki sebo you are a used good yonna you are a single father and an absent father naye bwe muddeeyo ne mwogera ku bakazi abazaalako oyo omukazi yalina empisa embi nze ne muleka biki and then you have this other stupid girl looking at you listening to you with all your stories oyagala omulaga nti omukazi wamuzaalamu abaana n'omuleka biki for you and she's falling for this bullshit. Let me tell you something, women, you will never change a man only changes for the person that he baganze ekikazi kyange nakirekaho oyo omukazi yazaala ne mwetama biki najja kwetama ofuuke nawe akongere ku statistics eno gye bataagala kyoyo yazaalako kati bagenda kunyiiga nti sebagala mazima sebo wazaalako you are a used good as well. You are used goods kati munyiige naye nga mazima geego bw'oba wazaalako ng'omwana yafuluma n'akufulumamu wazaalako ssebo. Zali bw'atyo munnanga atabukidde abasajja abeekoze ebitajja osanga omusajja mukulu myaka 3 myaka 4 muze siwasa mukazi yazaalako umbe naye emabega singa ogezaako omubuuza oba omugoberera ng'alinayo abaana nga 5 be yazaalamu abo abakazi ate nga yumu yagamba musitwala mukazi yazaalako. Kale bananga abasajja muleme kujavuna baana ab'obuwala ng'ate mmwe ababibatuusaako nimba ne mubafuula basingo maaza. Suvi Airport Pickup era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi kola kintu kimu kubira Suvi Airport Pickup ate osobola okutambula obulungi era n'ebintu byo osobola okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising oyagala kusurprisingire ku kisaawe ebyo byonna mukwano wano Suvi Airport Pickup tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Suvi Airport Pickup. Ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi gwe wena atannaba ku bookinga Suvi Airport Pickup omukama bankubire tutambule bulungi.
Ensonga za Brian White z'omunange zeeyongedde ddala okulanda. Jjukira olunaku olw'ejjo yaleeteddwa mu kkooti naye ng'ekyamazima awulira obulumi bungi nnyo nga n'okwogera tasobola wabula ng'akaaba bukaabi. Kyokka nga ye taata w'omwana omugenzi kati Carol mukwano nga ye nakati awera nkulukuta agamba oba akaabye oba ali mu katembe oba yeekozaaki n'omwana we gwe yatta naye yali muntu yayagala kintu kimu kyokka justice ya mwana. Ngenda kubanga mbatuusako wano taata w'omugenzi Carol nga awera enkulukuto eri Brian White era yamugambye nti bukyosaddaaka abaana b'abantu leero wasaddaakamu ono. Ajja poliisi emulina bulungi terina wajja kuyita kaakaaba agafaana gatya ak'ekirogo obwedda mumuli akaba mu maro kati wuuya alabye avudde mu kaguli wali asirise kati lwaki takaaba obulumi buwanye yemoroka ddwaliro ne bwakola atya omwana wange teyatambuzi ate namala nanumba lwaki bwabeera ku interview numba kasajja kanaku nze nakaliisanga kasirusiru kati lwaki tasobodde kwogera na mulamuzi oba kuwuliriza mulamuzi nga oyinza otya okuba anumba mu media nampita obuziru nakataasa nze nali kaliisa omwana wange mpozi nga muzimu gwe gumuliko gwe gumutuka naye tiyatta nte bukyanga abadda yattamu wange nakigambirawo tudde wano nga mutwalo muziika babadde atta babadde simpo nnyo bambi bunyabo ne kanyabo yakatta nga Soko siri kutulie, soko siri kutulie. Soko bibuzi tasobola zikatiza sobola kubeka penikira tezikakate. Tugenda funa, linda ko tuve wano, tugenda bagenda kwetaka. Kakana. Owe. BF Suma Herbal Research Clinic gwe n'omwami oli eyo ng'otawaanyizibwa ensonga z'omu kisenge nga gwe tomalaako oba ng'oli mutono omusayizi kubira kuba BF Suma bagenda kubanga ate bakujjanjabira ddala ekirwadde ekyo ogenda kubanga oddawo ng'obuuka kawerete era nga gwe wenna alina ekizibu otawaanyizibwa mu kufuka nga gwe buli w'ofuka ofuka omusulo gulimu olusaayisayo obanga buli ogenda okufuka ofuna pain ey'amaanyi obanga gwobeera ofukafuka kugamba nga n'ebyokutambula engendo empanvu wabivaako omukwano olw'ekirwadde ekyo toddamu kukaaba nga ba BF Suma weebali era nga gwe wenna omwami omukyala oyagala kulabika bulungi oyagala kugejja oyagala kutonya oyagala kwongeza ku mubiri gw'oliiso kabi n'akugulu bakubireko ebintu ebyo nabyo babikolerako ddala munange sigenda kuluyisa nkuvuze butereevu tukyali ku nsonga za Brian White era nga Bad Black avuddeyo n'amulumiza ye agamba nti omuwala oyo ye nga w'amanyi embeera za Brian White newe yeekaabya newe yeekubisa enduulu omuwala yamutta era ye nga ye yeewaddeko obujulizi nti omulundi ogwasooka okumitinga Brian White teyamukozesaako wabula yamutwala ew'omusawo we omuganda mukazi wattu ne bamwambula okuva ku kagoye akasookera ddala ku mubiri paka ate kulusemba kungulu era mulina maaso wano nga abitotola era munaye takomye kwekyakubiriza famire y'omugenzi Carol nti ensonga zino omusajja baleme mumukwasa kisa kuba ye agamba nti Brian White asaddaakidde ddala abaana abaweera ddala obutambi ngenda kuba nga nkutuusaako mu maaso awo nze n'obajjukiza Suvi Airport Pickup bannaye mu mpagire badde yali era nga gwe wenna oyagaanika interview ate ekintu ekyo tugenda kubanga wamma tukikwasaganyiza ddala naye nga mumpagire enamba yange weeryawo nkubira ku WhatsApp nantwala ew'omusamize we ku Bombo Road ne bannyambula n'ensigala bwereere mbu basooke bannaazeeko ebisiraani era mu bakazi actually mu celebrity Brian White be yayagala temuli bakazi be yawa ssente nganze oyo Eddie Kirabira akimanyi ne receipt yazibalaga
nga nze namulyako miliyoni eziwera 10. So Brand White yantwala ku musawo we ne banyambula ne bannaaliza ku mugga. Naye because nali mwavu nnyo nga sirina kiddako nakkiriza mbutu kwambulula ne bagula omwenge omuganda. Kati engeri nze gye ndi omufere omubbi ne mbalimba nti lubaala nninnye Brand White yensonga lwaki yampa ssente. So Brand White ye yali amanyi nti kituufu ndiko lubaale ndiko omuzimu kubanga nabagamba bazzukulu mumpe ku mwenge nenkyusaawo eddoboozi kumbe yagwa ku mufere munne. So Brand White oyo omuwala abadde abeera mu maka ge ago nga mubeeramu ne mama w'abaana ate nga bonna abeebakako. For the worst scenario omuwala oyo ndabika baamuli obusente bwe nga balina muwunzika ku mutwe kubanga omulambo gw'omuwala nagulabye. Omuwala baakwata mukwate ne bamwokya. Brand White yali desperate. Omuwala yeetaaga justice. Yasooka n'akwata obuwala n'aburepinga ne buvaayo wano ku TV ne tubuvuma ffenna obuwala nga twabuvuma. Naye kati yasseemu Kalo. Taata wa Kalo omusajja mwavu talina kyanoonya okuggyako abadde anoonya mutwalo ogwo ogulabirira omwana we. Brand White yatta oyo omuwala yamusacrificinga according to the ex okuva gyendi nga yali antutewo ku musawo ne banyambulula misana nno tuku nga neeyambudde ndi ku mugga. Brand White killed the girl. Era I'm so happy nti agenda festinga justice. Ekyo ekigere kiramu. Yabadde akola interview nga musanyufu kyokka bamutute mu kooti akuba enduulu. Awoza ba mafia. There is no mafia yamusindika akole essabo. Yessaawa abakyala ne wenkubadde ki tutandika okulwanirira abakyala bannaffe. Tutandika olwanirira abakyala bannaffe. Omukyala oyo maama w'oyo omwana ali mu bulumi. Brand White afeesinga murder cases. Sacrificing people for riches. And my heart from the beginning ndi kusaidia akasajja ako katata k'oyo mwako. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.